okutuusaako ate alipoota ey'enjawulo ekwata ku ttaka wano mu Bwakabaka bwa Buganda. Kino kiviira ddala mu nteekateeka mukubiriza w'olukiiko lwa Buganda bwe yasalawo n'atuma minisita wa Ssaabasajja avunaanyizibwa ku mirimu egy'enkizo ow'ekitiibwa Daudi Mpanga, n'amusaba wabeewo okunoonyereza era n'okukolebwako lipoota ku bintu bino wammanga. Ekisooka mwalimu ogenda maaso n'okunoonyereza ku bungi bw'ettaka lya Buganda mu biti eby'enjawulo. Era bino ebiti eby'enjawulo mu bbaluwa eyo mwalimu okulaba ng'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka lyonna ligenda maaso n'okulondoolebwa wa we liri ate era n'obungi bwalyo oboolyawo. Ate era mu ngeri y'emu ettaka eryo okuli abasenze abasasula obusuulu okonnonga kw'ossa n'abo abatasasula busuulu era alipoota ekolebwe. Era mu bbaluwa mwalimu okwongera okutunuulira abo abasenze abaafuna ebyapa bye tuyita ebya liizi. Era mu ngeri y'emu yatumwa okugenda mu maaso n'okulondoola ettaka okuli ebizimbe oba amakakkalabirizo ga central government. Mumanyi bulungi nti amagombolola gasinga wano mu Bwakabaka bwa Buganda ate gatudde ku bizimbe eby'Obwakabaka. So enteekateeka eyo nayo yalimu okulondoola ebyo ebifo omuli amakakkalabirizo ga central government oba gavumenti eya wakati naye nga gali ku ttaka ly'Obwakabaka. Era mu ngeri y'emu n'okulondoola ettaka lya freehold lyonna ne liizi mu Bwakabaka bwa Buganda n'ensonga endala zonna nga abanoonyereza bwe baali balina okukitwala. Era ow'ekitiibwa Daudi Mpanga ye ne ttiimu ye omulimu guno baagukola bulungi. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ogwokusatu lunaku lwabadde lwa bbalaza mu lukiiko olwa Buganda, ow'ekitiibwa Daudi Mpanga yatandise omulimu guno okugunnyonnyola oba okugwanjulira eri olukiiko mu nteekateeka ennambulukufu. Nsazeewo wiiki eno n'ezigenda okuddako essatu ngenda kuba nkutusaako alipoota eno ensonga ozinnyonnyoke bulungi. Kkiriza nkuwe ow'ekitiibwa Daudi Mpanga we yatandikidde mu lukiiko ono olwabaddeyo ng'ennaku z'omwezi 7 olunaku olwa bbalaza omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokusatu mwaka 2022. Mu mwezi omubereberye ogw'omwaka guno ow'ekitiibwa sipiika wampandikira ebbaluwa ng'osinziira ku biteeso ebyava mu kabinet, era ebbaluwa eyo nsaba ngisome mu bujjuvu abantu basobole okumanya ebibuuzo ebyabuuzibwa era ebiddibwamu mu alipoota eno gye ngenda okuwa. Mukama wange, mu bbaluwa eyo twabuuzibwa ensonga zino wammanga. Okulambulira olukiiko lwa Buganda ensonga zino wammanga. Ensonga esooka, obungi bw'ettaka lya Buganda mu biti eby'enjawulo. Obungi bw'ettaka lya Buganda mu biti eby'enjawulo. Ekyokubiri, obungi bw'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka eriddukanyizibwa Buganda Land Board. Ensonga eyokusatu, obungi bw'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka eririko abasenze ab'ebibanja abasasula obusuulu n'abo abatasasula busuulu. Ensonga eyokuna, obungi bw'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka eririko abasenze abaafuna ebyapa ebya liisi. Ensonga eyokutaano, obungi bw'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka eririko ebitongole ebya gavumenti eya wakati. Ensonga ey'omukaaga, obungi bw'ettaka lya Mailo freehold ne lease ery'obwannannyini mu Buganda. N'ensonga ey'omusanvu, ensonga endala zonna ezikwata ku by'ettaka mu Buganda nga bw'onooba olabye. Mukama wange, mu kuddamu ebbaluwa eyo tugiddiddemu mu katabo kano mu buwanvu naye nga mu bumpimpi tulowoozezza nti tutandike n'ennyanjula eyogera ku mateeka agafuga ettaka. Amateeka agafuga ettaka mu Buganda nga abafuzi ab'amatwale abazungu tebannaba kujja gaali mu nnono yaffe.
era ettaka lyonna mu Buganda lyalinga lya Kabaka, era nga Kabaka nga Ssaabataka ye yali awaako abantu ssekinnoomu obuvunaanyizibwa oba obuyinza okuliddukanya n'okulamula abo abaliwangaalirako. Mu mwaka ogw'Olukumi waaliwo endagaano wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'abafuzi ab'amatwale. Endagaano eyo mukama wange eyogerwako bingi, naye teyali ndagaano gye twayingiramu mu ddembe, wazira yali ndagaano ya buwaze. Era kigwanire kitegerebwe nti mu buwaze n'okunyigirizibwa endagaano eno yatuteekako ebintu bye twalina okukola, nga mu nnyinga ey'e15 mwe mwali engabana y'ettaka. Engabana eyo kisaana kyogerwe wano mu lwatu yasinga kunyigiriza na kulyazaamaanya Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda. Naye mu mbeera nga bwe yali nti abafuzi ab'amatwale tebaakomawo n'okka, naye baali mu nsi yonna. Ssemazinga wa Africa yawambibwa n'atwalibwa awaali endagaano n'awataali. Ate kisaana kijjukirwe nti endagaano y'Olwenda yatutaasaako nabyo bye yatutaasaako, ng'ekikulu ekisinga kye yatutaasaako ye yali enkola ey'Abazungu ey'amasamba amanene eyabunyisibwa mu bitundu ebitali bimu ku ssemazinga wa Africa, gamba ng'e South Africa, gamba ng'e Zimbabwe eyalinga Rhodesia, gamba nga wano e Kenya ku muliraano, nti abantu abannansi baafiirwa ettaka lyabwe lyonna ne bafuuka kumpi emmomboze okwabwe nga tebalina wadde bwannannyini we basinziira. Wano mu Buganda twebaza Katonda titwasobola okutaasaako ako ge twasobola okutaasa mu ndagaano y'Olwenda, era amateeka g'ettaka gonna agajja gakolebwa gasinziira mu ndagaano eyo. Amateeka gano waaliwo ery'Olwenda-3, etteeka ery'Olwenda-8, etteeka ery'Olwenda-19, etteeka erya 1928 ery'obusuulu n'envujjo. Ebyo byonna byajja nga mateeka googera ku kupunta, googera ku nkwataganya y'ettaka, gagamba nti galongoosereza. Era ensonga z'ettaka zaakwatibwako mu ssemateeka ow'enkaaga-mu-2, mu ssemateeka ow'enkaaga-mu-7, mu mateeka etteeka lya Amini erya Land Reform Decree, n'ekigambo kyennyini mwekiri ti Land Reform Decree 75, ate ne mu tteeka eryazza ebyaffe mu 1993, mu ssemateeka ow'ol1995, mu tteeka ly'ettaka ery'e98 ne mu nnongoosereza ly'etteeka eryo 2004, 2010, awamu n'amabago ge tuwulira mu nkuubo agaleetebwa. Amateeka mangi ku nsonga z'ettaka, era gonna bwe gaba geeyanjula gagamba nti gazze kutereeza, gazze kutaasa, gazze kugonjoola. Naye mukama wange Sipiika n'abakiise ndowooza tukyakiraba nti ensonga zikyaliwo, zikyayinda. Nja kuwunzika eyo gye bujja nga njogera ku Buganda weeyimiridde ku nsonga z'amateeka g'ettaka n'ebintu bye tulowooza ebireeta obuzibu obuliwo. Naye mukama wange kantuukire ku nsonga eziri mu bbaluwa nga ntegeeza olukiiko ebika by'ettaka mu Buganda. Ebika by'ettaka
bisinziira mu nnyingo y'e15 mu ndagaano y'Oluwenda. Ebika by'ettaka ebiriwo mu Buganda birimu mayiro. Ettaka erya mayiro ekigambo kyava ku kigambo ky'Olungereza ekya square mile, kubanga ettaka lyali lipuntibwa mu square miles. Mu ttaka lya mayiro mulimu mayiro ey'obwannannyini gye twandiise private mayiro, ate ne mubeeramu ne mayiro etambulira ku bwami twandiise official mayiro. Ng'eryo ettaka ly'obwannannyini ery'omuntu ssekinnoomu eryateekebwa mu private mayiro, ettaka eryali ery'okukuŋŋaanya ssente eziwanirira era eziddukanyizibwako obwami obw'enjawulo mu Buganda okuviira ddala ku Bwakabaka ekitikkiro, lye lyali liyitibwa official mayiro. Waaliwo ettaka lya Buganda ery'olukale era likyaliwo, ng'ettaka lino teryagabanyizibwa mu mayiro, wazira lyasigazibwa wansi wa Queen, Abangereza ne balituuma erinnya erya Crown Land. Obuganda awamu ne Uganda bwe bwatuuka ku kwefuga, ettaka lino eryalinga Crown Land lyaggyibwa mu linnya erya Crown ne lituumibwa Public Land. Naye njagala nnyo Abaganda bonna bakiise abali wano ssebo Speaker, tukijjukire nti lino ettaka lyaffe ery'olukale, ettaka eryali lyasigalawo nga terigabanyizibwa mu mayiro, nga ly'Abaganda abaaliwo n'abalijja. Era muno mu ttaka erya Crown Land mwe mwali ettaka eryakazibwako erya mayiro 9, era awamu n'ebibira n'entobazi mayiro 1500. Baali bateebereza kino kyokka nzije ssebo nyongero kukyanjuluza. Mu ssemateeka aliwo kati ow'ol1995 mu nnyingo article eya237 article 237 wamu ne mu tteeka ly'ettaka, ensengeka y'ettaka y'obwannannyini ku ttaka eyava mu ndagaano y'Oluwenda etongozebwa era n'eteekebwa mu mateeka agaliwo agafuga Uganda mu budde buno. N'olwekyo tukimanyi nti waliwo ettaka lya mayiro, ng'ettaka lino lya bwannannyini obw'enkomeredde, era nga ettaka lino mu tteeka litegeezebwa okubeera nti lisobola okubeerako abantu abasenze abalinako ebibanja, era nga obwannannyini obw'ettaka n'ebintu ebikoleddwa ku ttaka, gamba nga ebizimbe oba ebirime, biyinza okubeera nga byanjawulo. Nga omuntu ssekinnoomu ntege yawandiisibwa ku kyapa nga nnannyini, naye nga kuliko ow'ekibanja alinako ennyumba, alinako ebirime n'ebirala byabadde akolerako, nga naye waddembe okubeera ku ttaka eryo ng'ennono bwegamba, nga agerekebwa obusuulu n'envujjo. Waliwo ettaka erya freehold. Lino ttaka lya bwannannyini obw'enkomeredde era nga nalyo lya kyapa, ne mayiro nayo ebeera mpandiike, ebeera mu byapa. Nga mu ttaka lino ssebo Speaker, kisaana kitegeerebwe bulungi nti nalyo libeera wano mu Buganda freehold. Manyi olumu kyogerebwanga erya mayiro eryasangibwa wano erya freehold, Abangereza ne babeera nga baalireeta buleesi ne baliteeka wano ne bongerezako ne basangawo. Ettaka lyonna Katonda yalitondera wano, Abangereza bano be bagenda bateekamu enkola ezaawukanya. N'olwekyo mukama wange, nga bwe kiri ku ttaka lya mayiro bwe kiri ne ku lya freehold, erimu liriko abantu abasenze nga baako badda era balinako obwannannyini obumanyiddwa mu mateeka. Ne munono yaffe
ey'Abaganda era erimu erya freehold kama wange kino kisaana kitegerebwe likyusibwa bukyusibwa okuva mu mayiro ne liwandiisibwa mu freehold kale bw'owandiisa ekyapa n'okikyusa eno mu register n'okijja mu mayiro registry nekitwalibwa mu freehold registry ebintu ebiriko n'abantu abaliko n'ettaka we liri ne bwe liri tebikyuka kyapa kye kiba kikyuse kale kisaana kitegerebwe nti ensonga enkulu era nazo nja kujja nzoogereko naye ndowooza nti kanja nzikooneko ne waggulu wano ensonga enkulu si ttaka bwe baliyita nti mayiro era ndowooza nti owekitiibwa Noah alina gwe yajjuliza Noah Kiyimba alina gwe yajjuliza yagamba nti ekizibu ekiriwo mu nsonga z'ettaka si kigambo nti mayiro kubanga n'ettaka lino liyinza okuggibwayo mu linnya mayiro ne lituumibwa Jime okusanyusa omuntu atayagala linnya lya mayiro naye Jime era ajja kubeera n'ebizibu ebiriwo ebya mayiro bwe tubeera nga tetukutte mu nsonga omungereza zayita substance ne tusigala nga twekwasa ku nsonga omungereza zayita form njagadde kujjayo nsonga eyo nti mayiro ne freehold byombi biriko abantu byombi biriko embiranye zetuwulira ennaku zino kama wange waliwo ettaka erya liisi lino libeera lya bwannannyini nga nannyini n'omuntu asaba liizi bakkiriziganya ne bafuna endagaano era endagaano eno neewandiisibwa ettaka limaze okupuntibwa owa liizi n'aweebwa ekyapa kino mu Luganda batera okukiyita okwazika naye mu mateeka oba osusse okwazika kubanga nannyini kakomo Abaganda bagamba nti bwakola atya oteekawo omukono okwo kwe kwazika mu Kiganda liizi oba naawe ofuuse nannyini kakomo mu bbanga eryo eggere era akakomo oba tokakozesezza bintu mu ndagaano yammwe bye mwagamba nti tebiikole nga bwe bityo gamba ng'oyinza ogamba nti akakomo kange ojja kukambalanga naye tokatwalanga egindi oba egindi tokakozesanga bwotyo oba bwoti bwe nkusanga nga okakozeseza bwotyo olwo mu mateeka mba nzikirizibwa okukola ki okukakusaba naye obeera nga mu nkola eya liizi akakomo okakozesezza nga bwe mwakkiriza n'ebyo ebigenderako n'obiwaayo obeera nannyini kakomo ako mu bbanga eryo yenkola eya liizi eri wano mu Buganda ne wonna mu Uganda era ekozesebwa ekitongole eky'Obwakabaka ekya Buganda Land Board tujja kikwatako mu ddakiika entono naye ekozesebwa n'ebitongole ebirala byonna ebya gavumenti ya Uganda gamba nga Uganda Land Commission, District Land Boards n'ebirala nkola eya liizi naye mu mateeka mweri era ya bwannannyini ku ttaka waliyo okusembayo enkola eya customary giyite obwannannyini obw'olukale wano ettaka lino libeera lya kika oba eggwanga lyonna awamu abantu bonna babeera balirinako obwannannyini lino litandika butandisi okuwandiisibwa mu register libadde teribeerako byapa era ekimu ku kyogerebwa ku ekyo nti ettaka lino ddungi kubanga libeera lya bonna naye ate bbi kubanga libeera lya bonna enkulaakulana ebeera nzibu okuleetako n'okukolerako kubanga bw'obanga oyagala okukola ekyo onoonya omuntu oba abantu oba otandikira okulikulaakulanyizibwa nga tobalaba naye ate mu ludda olulala ddungi kubanga buli omu abeera n'obuvunaanyizibwa ku ttaka eryo abangereza ekyo olumu bakiyita the tragedy of the commons owned by everybody but no one mukama wange ekibuuzo ekiddako wano nga ngenda ku muko abalina akatabo ako ku muko gwokubiri ettaka eryaddira Obwakabaka ettaka lino mukama wange kinajjukirwa nti no lyawambibwa gavumenti y'Obote ettaka ly'Obwakabaka lyawambibwa gavumenti y'Obote mu 67 ettaka lino lyali official mayiro eryawambibwa mu 67 nga bamaze okumamulako gavumenti eyaliwo mu biseera ebyo mu ssemateeka w'e62 mukama wange ettaka lino lyaddizibwa
obwakabaka mu mwaka 1993 na Ssaabasajja Kabaka amaze okudda Namulondo, era lirina etteeka Traditional Rulers Restitution of Assets and Properties Act. Okwo kuliko summary oba schedule eyatungibwako nga muno mwe muli mayiro 305 ery'obwakabaka lwali olusuku lwa Kabaka, ettaka lya Namasole, ennyumba y'omuwanika n'omulamuzi, Bulange, olubiri lw'Emmengo, Butikkiro, kkooti ya Buganda, ettaka lya Bannaalinnya, ennyanja ya Kabaka mu Ndeeba, ettaka eriraanye olubiri ewaabeeranga ennyumba z'abaminisita, amasiro g'Abassekabaka, ekizimbe ky'Obwakabaka eky'emirimu ekakeeka, ennyumba y'Abasiima n'ennyumba ya Naalinnya Lubaga. Mu mwaka 2013 waaliwo endagaano eyateekebwako emikono wakati wa Oweekitiibwa President wa Uganda General Yoweri Museveni ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Endagaano eno yasinziira mu tteeka liri lyembagambye ery'1993 era nalyo endagaano eno yali eyagala okwongera okugonjoola ku nsonga z'okuzza ebintu, kubanga biri ebyawandiikibwa byensomye byensoose okumenya byebintu ebyaddizibwawo nga tewaliwo kwongera kwekenneenya, tewaliwo kwongera kwebuuza, nga etteeka eryo lyo lyennyini lyaliriza awatali kwongera kubuuza. Mu 2013 waaliwo okwongera okutegeeragana n'okugonjoola mu kawaayiro ak'okubiri akatundu ak'okutaano n'ak'omukaaga kw'etteeka lino. Ettaka lino wammanga lyongerezebwa ku liri lyensoose okusoma. Lye lino ettaka eryali ery'abamasaza n'embuga zaabwe, ettaka eryali ery'embuga z'amagombolola, ettaka eryali ery'Obwakabaka ery'omu bibuga. Kino kitaputibwa nti n'erimu ku ettaka lya Kenda lyakomezebwawo nga bayita mu ttaka ery'Obwakabaka eryali mu bibuga. Ettaka lyonna eryali erya Buganda oba eya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, lino nga lirimu n'ettaka eritaali mu Buganda. Nga gavumenti y'Obote eriwamba we lyaddira mu Bwakabaka, Obwakabaka legal personality obwetengereze mu mateeka, ssemateeka abuteeka mu Ssaabasajja Kabaka. N'olw'ensonga eyo ettaka katugeze ery'omulamuzi teriddira mulamuzi mu mannya ga Ssaabawolereza wa Buganda, lidda mu mannya ga Kabaka of Buganda. Ettaka eryali erya Namasole, ofiisi y'ewa Namasole temanyiddwa kati, teryetengeredde mu mateeka ga Uganda nga bwe gali kati. Ettaka lyonna erya Buganda bwe lituddira liteekebwa era liwandiisibwa mu mannya ga Kabaka wa Buganda. Nkakasa nti otandise okugoberera ensonga zino era wenaamalirayo wiiki zino 3 ojja kuba olina bingi byogera maaso n'okuyiga naddala ku ttaka lino ery'Obwakabaka. Bibuuzo bingi era abantu bangi abavaayo ne boogera. Mu bo mulimu aboogeza okumanya, mu balala mulimu aboogeza obutamanya, naye ekyandibadde kirungi n'otaba omu ku abo